نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ampuliriza omulungi akyekomedde ku 107 katonyeze mwenda Pal FM. Nyongera okwebaza mu katebe kawo wotudde ku mukeeka gwo wooli ku buliri bwo ne ku kitanda kyo wonna wotudde. Tusaba Allah ekitiibwa tabarakahu wa ta'ala akuwa obulungi obw'okwekomera ku radio ekujjukiza ebikwatagana ku mateeka g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amanya n'eddoboozi Omar Sulaiman Kasule, program ampuliriza manya obusiraamu. Program manya obusiraamu bwo kaseera kano saawa ziba nnya zennyini eba eyingiddewo nnaku lwakubiri. Kanyomero kaffe ke tubaamu tokeerabira nti tubeera mu kiyitibwa al-faraidu, emigabo oba ebyetteeka bye tuba tutambuliramu. Amanya n'eddoboozi Omar Sulaiman Kasule nga bwe nkunnyonnyodde, nkiriza nti manyi buli yenna abadde atannaba kubanga yeeteekateeka akaseera ke tututtaako eddakiika eziringa 3-4 nkakasanga insha Allah ekalaamu n'ekitabo biri kumpi. Nyongera obatumirako mwenna abali gye muli yamusinzira okubanga muwuliza okwetoolola eggwanga, abaimaamu b'emizikiti, abasomesa abayizi bonna gye musinziira. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa abeere nga abasiima ku mulimu ogwo mukola, ate abeere nga abawamu obulungi mwenna ababaako. Mwe munaaba batugobere live ku Facebook, tu streaming live. Gwe wenna ayogadde okuba nga ate munange ogugoberera ku Facebook tubaako Facebook. Osobola okunoonya Facebook page etibwa Omar Sulaiman Kasule, ojja kuba nga bw'otyo ogifuna. So nga ate ku YouTube nyongera okujjukiza gwe wenna ali eyo nti emisomo gibaayo okuva gye twava okutuusa ate gye tuli. Gendayo bugenzi, teekamu nti Islamic Inheritance Consultancy in Uganda. Akagambo in Uganda olina okwongerako because bantu bangi nnyo balina emikutu egisomesa Islamic Inheritance mu nnimi ez'enjawulo. Naye bw'ogamba in Uganda ekitegeeza nti mu nnimi ez'abantu ba Uganda ojja okuyiga ebintu ebyo biidhinillah, ojja okuba nga osobola ate okuba nga obiyiga. N'ekyo mbakubiriza mugende ku YouTube channel, mugende mubeere nga musubscribinga, mugilaikinge, mujongereyo mubeere nga bwe mutyo insha Allah. Musobola n'okuba nga mukomentinga, muwe ebirowoozo byammwe eby'enjawulo okusinziira ku by'obuwadde. Ne bw'oba obuuziza kibuuzo nga tofunye chance ekibuuza, nkukakasa nti bw'ogenda ku YouTube channel osobola okulaikinga n'okomentinga oba era n'osubscribinga. Comments ezo tusobola okuba nga tetuzifuna nga bannaffe ababeerako wano ku Facebook live. Mbeebaza mwenna gye mutuusizzaako engalo. Allah subhanahu wa ta'ala baageredde mu biseera bino okuba nti embeera gye balimu obuulyawo tesanyusa. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa abeere nga abawamu obulungi, abongere obugumiikiriza, ate abeere nga embeera gye balaba nti nkyamu agibagirawo. N'abo abali mu mbeera ennungi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa agibafuulire ennungi ebbanga lyonna, abagezese n'ebyo emitima gyabwe ebyo be bennyini bye banasobola okuba nga emyoyo gyabwe bigigumiikiriza. Ekyo nga nkimaliriza nga nkujjukiza ensonga eyo, nyongera okutegeeza gwe wenna atuwuliriza era nti Islamic Inheritance Consultancy Limited wali Kawempe office weri mu nsonga ez'enjawulo ezikwatagana ku busika, okwongera okuba nga ate ozimanyako n'okwongera okuba nga ate oyongera okuzeebuuzaako okusobola okuba nga otangaala muzo. Ne bwe kiba kibuuzo, ne bwe kiba kugaidinga, omuntu ayagala kukola kiraamo wa yalibadde agaidingibwa atya, emaali etemwatema naye eganyizibwa etya, balina okugifuna bebaani. Ebyo byonna bye tusuubira nti gwe wenna eyetantala oba asuubira okuba nga okola ensonga ezifaanako bwe zityo, tukugamba nti office wali Kawempe weeri osobola okujja biidhinillahi tabarakahu wa ta'ala n'ofuna consultancy okuba nga omubuulire yasinga obulungi okukola ekyo ekiba kimubuuliddwa n'abeera nga bw'ati akigoberera. Barakallahu fikum wa jazakumullahu tabarakahu wa ta'ala khairan fi dunya wal akhirah. Ekkiriza nga bwe tutandika era njagala okubeera nga ate abantu b'Namayumba awo njagala bategeeza nti Uthman Islamic School, Islamic Education Center, Uthman Islamic Education Center, muganda wange awo Wakiwuggulu Sulaiman kutumiddeko gwe tutambuza naye mu Hadiya Islamic Adult Education Center yabategekedde eddalasa jja kubaayo nga nakusomeza 28 omwezi ampuliriza ogwa January insha Allah. Eddalasa temugyerabira, jja kubaayo mwenna banna Nawakiso, bitundu byonna Namayumba, byonna ebitundu ebiri awo okulira naawo ku Uthman Islamic School waliwo tugenda okuba nga ate insha Allah tukuŋŋaanira. Sheikh Omar Bakari tomusobwa
Sheikh HT ajja kubaayo butereva gibere nga ate asomesa eddiini. So eddiini tekoma ku paalo wabula n'ebitundu byammwe ebatuusibwako. Jazakumullahu khaira. Kiriza tuveeyo eyo insha Allah ate tubeere nga tweyongerayo ku musomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Njagala okujjukiza gwe wenna akyali eyo nti omusomo gwe tuliko guyitibwa gwa busika.